أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matendo ga Allah tabarak wa taala nanyini byengere bingi byagabirako oyo gwaba yagadde ate n'atabala ate era nanyini kuba nti akola kyaba akoze abantu ne baga nti gondi teyafuna mu byengera naye ng'ebyengera ate byatevuunyiza mu bingi. Omukka gwassa kiba kyengera, obulamu bwaba muwadde kyengera, ebiteetaaga kubuusa maaso. Ojja kusanga omuntu nga talina ssente kuba abantu abasinga obungi babala nti Allah tabaraka wa taala gwawadde maali gwaba awadde ebyengera naye nga ate ku mubiri gwe talinaako wamuluma, ate ng'abazirina bali mu kekejja n'asobola okuva wano okufuluma wano mu nnyumba nga tasobola. Kati gwakuwadde ekyengera ky'obulamu ate oli n'amuwa ekyengera kya ssente. Bangi wano bahaaji baani nga abasawo bamugamba toddamu kusula wagonda, asula wali ku mpaama, era ne bamugamba nti singa si kutya seminti wandibadde webakira ddala wali ku seminti naye teekawo omukeeka. Owulidde bulungi naye nga emifaliso awaka weegiri. Abalala babagamba toddamu kulya nnyama ojja kulwaza, n'akampula katunkuuma mwaka ku mwaka ate ng'obulwadde tebugenda kuwona. Tubabaza ekyengera ky'obulamu kye yatuwa, tumusaba tuteeremu baraka tubukoleremu byayagala, tugende okuva wano kusimbula okuva wano ku duniya ng'asiimye nga naffe tusiimye. Allahumma amin. Tukyeyongera mu maaso n'okusoma ku kye bayita empewo z'ekika. Empewo z'ekika twatunuulira eri emabega nga ekikola amajini ago agayitibwa empewo z'ekika, ng'emajini agamanyiddwa nga kaliinu asiriyi daimu. Ejjini eryo lyeryo eriwangaala na buli muntu. Buli muntu abeerako kaliinu, buli muntu abeerako ejjini eryo. Wano olumuzaala sheitani ng'ejja n'ekyana ekito minali jinnati n'emufumita olunwe mu kkundi n'asooka asinsimula omulanga. Ekiddirira neekola ki neemuteekako neemuwakkalako ejjini etto. Bw'aba muwala kiba kiwala, bw'aba mulenzi kiba kirenzi. Akula nakyo kimanyi ya'lamu uyubahu, kimanyi obumogo bwe, washagratihi, ne kimanya n'ebyo ebimutawaanya ebimuleetera shuguri, ne kimanya wa dhaifahu, ne kimanya n'obunafu bw'alina. Kati kitegeeza bwe gagenda okulumbira gaba gamanyaawo okutandikira. Era twatunulako ku majini agayitibwa maliku karunai. Ejjini eryo libeera era mu gurupu eyo, naye Ibirisi erironda nga lyerifuga zikaliinu ez'enjawulo eziri mu kitundu. Kati singa wabaawo olukoleddwa amashayatini tegafuna buzibu, gaba ne bambasada baago mu kitundu baba bagadde kuloga gwe, baba bajja oba izire trust kuba no maliku karunai gundi abeerawa nti abeera Kaleero nti nga baga contactinga eyo Maliku Karuna
nga yebe manyizi kalinu zonna eziri mu kaleerwe nga baga bamuyita gundi nti yasula wali mu Sebina awolidde bulungi kwegamba galina network kweri ekola biizinillahi tabaraka wataala era kyova olaba ekyo ekitonde ekiyitibwa Ibilisu la'anatullahi alayhi Allah tabaraka wataala yakikola kitonde kyanjawulo mu bitonde ku by'emyaka olukunkumuli gye limaze mu tafsiru ibnu tafsiru ya mu kitabo kita alijami'u li ahkami al-Qur'an ekya Imam Qurtubi yali annyonnyola aya eryega nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika nti muvunamire Adamu fasajadu ne bavunama illa iblis kujjako Iblis aba yagaana wastakbara ne yekuluntaza wa kana minal kafirin kuba yali wamba kafiri wa kana minal kafirin maanahu waswara minal kafirin nayingira mu bakafiri. Imam Qurtubi yagamba kubimu ku bitendo bye yaleeta ebya Ibilisu eyo la'anatullahi alayhi nti yasinza Allah tabaraka wa taala nga tennaba kujeema okumalira ddala emyaka 800 nga tennaba kujeema kati okuva ku olwo Adamu alayhi salatu wassalamu amaze emyaka emeka nga atondeddwa. Kati generation y'abantu from Genesis okutuuka wano emyaka giri emeka ekitonde ekyo weekiri ate ne kibeera nga kikyalina grip administratively kitonde kiba kyanjawulo okusobola okuadministeringa ensi yonna okuva emashariki paka emagharibi. Ekyo tusigala tugamba kimu nti subhanahu wa ta'ala kyekyo katolina yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala n'agulumira kuba akola ebintu ebyewuunyisa. Kati amajini gano agamanyiddwa nga kalino asiriyi daimu liwangala n'omuntu okutuusa lwafa limubuzaabuza naye nga teriyingira ate mu muntu. Kati bw'aba afudde wano ewaffe kye bayita omuzimu eno kalinu ye kalinu asiriyi daimu efuuka kalinu twarike arid kye bayita omuzimu mu Luganda. Kati eyo oli bwafa aba agenzi. Kati eno kalinu eba talina gwe nawangaala naye kuba eba yateekebwa kwono. Kati bwe wayitawo ebbanga eddene zikalinu ezo zigenda zikula amajini nago gakula mu myaka nosanga nga ze elders mu community yazo. Naye kati manya nti eno family eyone yafa nanyini kalinu eno zino kalinu abaana ono beyazaala nabo babateekako zikalinu nabo bwe bafa ne bazireka ne be bazadde nabo bwe bafa ne bazireka. Kati awo tiimu eba ekola ki eba ewera kyova olaba nti ziba zimanyi lineage nga bwetambula ziba zimanyi olukolo lwono biizinillahi tabaraka wataala olukolo. Era amajini go gagoberera nnyo kye bayita omusaayi gyobeera nti gagulina gagoberera nnyo kiyitibwa omusaayi ogwaffe. Kiraba bulungi. Kakati ekiseera kituuka ejjini lino ku mulundi guli twalitunuulira engeri gye litawaanyaamu ono nannyini lyo. Awantu awo tujja kufuna ekiseera twongerewoko okulaga kumanya ejjini lino lya mutawaana. Naye mu hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi annahu sami'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mazima Abu Huraira yawulira omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba nti idha dakhala ar-rajulu baytahu omuntu yenna bw'abazze n'ayingira mu nnyumba ye fadhakara sima Allahi inda dukhulihi wa inda ta'amihi wano mu kuyingira n'asoma edduwa gye tusoma nga tuyingira atola salaamu
naga nti bisimillahi walajina wa bisimillahi kharajina paka dua jekola ki jekoma nayingira riwaye zimu zigamba nti dua jasooka then nalyoka atola salamu nayingira kala shaitan eno sitani yegamba nti la mabitu lakum wala asha egamba gano amalala kuba bwe bikoze ebaka amalala ge inviting mu nyumba naye egaga nti la mabitu lakum wala asha tewali wano wakusula tewali we munasula wadde ekyeggulo wala asha wa idha lam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala shaytan adraktum limabita wal asha atebo abantu ekyo takikoze ayingidde efubitise ennyumba ye atuse okulya emmere n'atasoma bismillah egamba nti adraktum alimabita wal asha nti mufunye awokusula mufunye n'ekyeggulo kati embeera eyo eno shaitani eno kalinu ye egejja n'enyirira esula bulungi olidde bulungi erya bulungi kuba zikali zino zikosa nnyo ebitonde ebyo kyebayita dhikirullahi kathira okujjukirako Allah tabaraka wa taala okungi ennyo kubeera muki kubeera nti buli wantu osomerawo eddwa yaawo bw'ogenda okulya n'ogamba bismillah bw'ogenda okweyambula n'ogamba bismillah bw'ogenda okuzimalako n'ogamba nti bismillahi la ilaha illa Allah ogenda okuyingira mu toilet n'ogamba nti bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith kwega buli kintu n'osomerako eddwa yaakyo kye bayita okujjukira Allah tabaraka wa taala ennyo buli lw'okikola eyisibwa bubi buli lw'oliisa ddyo eyisibwa bubi yo neetandika okukogga era waliwo n'hadiisi endala nga shaitani endala esanga ne ginne waayo negigamba waayi ng'okoze bulala negamba musajja ndi bubi andyako emmere sirina bwetaayizo buli lw'oliisa kkono mulya babiri kati yeneno kalino asiri daim tulino gikiganya oluso ogenda okufa nga lwaggwako eddanyama ku magumba biizinira nga lwaggwako eddanyama ku magumba ate tuleme kufuuka kizibu kutawaanya bano generation zino ezinaddako mpozi olwaleero biizinillah tugenda kutunulako kuba tuze tugaba nnyonnyola naye olwaleero tutunule ku doozi gye tutandikirako erwanyisa ejjinni lino erikola ki erikumanyi endya n'ensula kuba bino betugamba nti bwe twazirunda omuntu bw'ogamba nti bwe twazirunda kiba kitegeeza akumanyidde ddala okuva eri emabega wansi ye bwe twazirunda enki oyo bwe twazirunda oyo ziba mpumumpu olidde bulungi kuba edda bwe twabeerera abatongo buli omu agira empumumpu n'ogiteekako obuti buna magulu nefuuka ente noli nabeera neyiye so si bwe twazirunda enki ente bwe twazirunda empumumpu era omutoga nti bwe twazirunda muba mwaviira ddala eno wansi biizinillah na kakati ejjini lino tulina okuliteekako akazito biizinillah kuba nalyo teritunywesa mazzi lituliira emmere amajini g'omu mmere galyamu baraka food values ze galyamu emmere n'ogirya n'obanga alidde ebisaani alidde ebikwabaaya noga ndidde emmere nnyingi sowani namba nesiwulidde olidde bulungi bagikuliddeko galyamu ddagala ezo food whatever okiraba bulungi era gajja ne gagenderera era kyova olaba nga oyinza okuba nga olina omunwe gwa lumonde gw'ogenda okulya lyo ne lijja ne liraba nga omaliridde oba ekiwagu ky'amenvu ne likubako eryenvu limu ne liggwa mweno obusiraamu eryo erigudde lyoba otandikirako
hadisi eyo twagiraba. Oba omummonde jako wano awagize ettaka wala yadaaha lishaitani tolekeranga shaitani kuba kati gwe bwogenda olwa values ziri zegalabyemu gonga gabwagala ku mummonde ogwo nga galulya olidde bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala. Mpozi obumu ku bubonero tujja genda tubusikayo kwolabira nti ejjinni lino likulina annazigu ke kasookera ddala annazigu message ng'owulira message zijja mu matu genda okole kino. Oyinza n'okuba ng'otambula si byoliko n'owulira ekigambo tunulako ku saidi ye yaddyo ogenda okutunulayo tunulako engulu olidde bulungi. Message ezo baziyitibwa annazigu. Waliwo n'abafunira ddala message ng'awulirira ddala gwogera kino kiri bwe kiti ne bwe kiti tukikola nga bagakulina. Kati ezo message buli lwoziwuliraga nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah tabaraka wa taala ganti wa imma yanzagannaka minash shaitani nazg fasta'idh billah. Buli lwowulira nga shaitani ngekuba akama olukuba ganti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kati wano ejjinni lino eribeera litandise okuba message ne libeera nga liyingizibwa mu gundi y'amajinni munawo emanyiddwa nga al-khannas. Al-khannas gateekulwamu emiteeko mulimu gali Allah gasongako nti min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Kati aga amajinni gali mu khannas ne wabeerawo ne twawaali ku lijinni amajinni amatambuze nga go tegali station di mu kifo kyonna era ago galeetebwa mu aya egamba nti fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu bil khunnas sisobola butalayira bil khunnas ziddayo. Awo yali ayogera ku munyenye alijawalire kunnas eziseeyeeya ate nezeeyoleka. Kati abamanyi abamu bagamba nti naga amajinni gagwa mu gundi eyo kuba wabaawo ekikolebwa ne geekanga ne gaddayo matambuze minatwawaliki. Kati gano lwaki gayingira mu khannas kuba Allah tabaraka wa taala ganti wa imma yanzagannaka minash shaitani nazg fasta'idh billah. Buli wowulira shaitani ngekuba akama olukuba ganti a'udhu billahi minash shaitani rajim yakhunus. Ekigambo al-khunus kitegeeza okuba nti ekintu kya advancinga ne kyekanga kyekanze ne kiddayo. Oyinza okuba ewaffe mu byalo waliwo ekkuba libeere funda bwe riti nga mu kuyisinganya buli omu alina kuwanga munne gaapu. Kati eri gy'ogenda n'olengerayo olubwanga lujja. Kati olubwanga lukuteekako amaaso naye bw'oba osembedde we luli n'okwata wansi yakhunusu ludduka olw'okutya ejjinja lino oba ekintu ky'ogenda okulonda. Kati awo kye bayita al-khannas. Kati na zino shaitani yakhunusu zeekanga ne zidda emabega inda al-isti'adha bw'oba ogaa nti a'udhu billahi minash shaitani rajim yakhunusu. Kati ejjinni lino karinu asiriyi daimu liri mu muteeko ogwo kuba khannas zirimu emiteeko egiwera biidhnillahi tabaraka wa taala. Ekirala nti n'abafuluuta amajini agaleeta okufuluuta ne karinu asiriyi daimu eno nayo mweri. Ku mulundi guli nabagamba nti omusajja bw'aba afuluuta nga yeevunise abeera alina ashikatu ate omukazi bw'aba afuluuta nga yeebase bugazi aba alina ashiku. N'ejjinni eddala erireeta okufuluuta amirul bait tubadde situnalisomesaako agwe tuwangala nago mu nnyumba. Naye ejjinni lino karinu asiriyi daimu muzimu ku ddoozi zenjagala muziwulirize tuzibawe ku ddoozi zetukozesa ejjinni lino ne libeera nti linafuwa
ne lirema n'okubeera nti likusinza amaanyi kuba mu kubuzaabuza kwalyo kuno lituuka ekiseera ne likola ki ne likubuzaabuza ne likujjira ddala ku kkubo nga bwe twalaba mukhtasu bil waswasati wa daf'u ibn adam an tarikiha ila al-wuqu'i fil ma'asi erinnya lino okubeera kaliino asuliyi adaimu lijjibwa mu kubuzaabuza kwalyo n'okujja omwana Adamu ku kkubo lye ne limuzza ku kubeera ng'atambulira mu bujeemu na maasi. fahuwa alladhi yuzayyinu linnasi hubba shahawati wa hubba almaasi, era lyennyini eryo lyeriwundira omuntu okwagala ebintu eby'obwagazi n'okwagala ebintu ebyonoono. Kati mu mbeera eriteekako akazito ne libeera nga teririna maanyi kukutuusa ku mbeera eyo, zino ddoozi ze ngenda obbawa biidhinillahi tabaraka wa taala mubeere nga muzeekwatako otuuka ekiseera n'ozisoma. Era teweerabira Allah tabaraka wa taala ga nti ya bena Adam, abangemu abantu, la yafitinannakum shaitanu kama akhraja abawaykum min aljanna, sitaani tebakemanga nebamegguza nga kyeyakola ku bazadde bammwe ababiri, ebakema nebasuula nebafulumya mu jjana, nefuuka ensonga y'okufuluma mu jjana. yazi'u anihuma libasahuma, ng'ebambula ekyambalo kyabwe. Baliya bajjako kyambalo kyabwe, ate gwe ojja kujjako kitiibwa, obeere mu bantu nga ekukozesa ebintu ebikyamu n'oweebuuka mu bantu. iridu okugirako ddala legacy, okugirako ddala ekitiibwa kyo. Kuba abantu abonoonefu abantu tebabaagala, ejja kukozesa ebintu ebitajjansa, abantu ne batandika okukola ki, okuyisaamu amaaso. Yabambula kyambalo kyabwe, kati ate ffe etujjako kyetuyita ekyabantu kye bayita obuntu bulamu n'ebitiibwa. liyuriyahuma sawatihima, okubajjako ekyambalo kyabwe n'ebyoleseza ensonyi zaabwe. Amakubo gali abiri. Ekkubo erisooka lino lyakuginafuya, ate ekkubo eriddako lyakugakubira ddala nagano agabeera mu famire, nti ewaffe tulina lubaale biidhinillah. Ojja kusanga nga waliwo famire nga balina lubaale n'okusamira nga basamira. Kati gwe endoozi eno ey'okubiri si yengendako. Kati bw'oba ogitandise kiba kirungi nnyo n'otandika n'eno eyo eri nejja luvannyuma, oba okubbira ddala gonna lufaaya biidhinillah. Ate bwe muba musobola okwekwatako abantu mu famire eyo, nti famire ya Katongole, bazzukulu ba Katongole Mulema ne twekuŋŋanya nga 10 biidhinillah, ne tusimbula gundi eyo. Oyinza okusanga na buli obujinnijinni obuli eri eMulema, simanyi mpewo za kika, simanyi buno buli luddawa, bwona nga busaanyeewo biidhinillah, kuba ddoozi si yakusaaga nga bwe tujja giraba mu maaso awo. Tujja kulaba alaamaatu z'ejjinni lino erimanyiddwa nga kaliinu twaliki arid, eryo erimala ne livaamu kye bayita lubaale. Ddoozi eyo tugezeeko jengeeginga. Mwe abali eyo ebweru, lubaale akunonoozaayo na gye walinnya ennyonyi n'ogenda okuba ekyeyo. Naye naffe abasigadde ne Kampala, naffe naye n'atutigomezaayo biidhinillah. Owulidde bulungi, lubaale teyeetaaga kwesembereza, owulidde bulungi. Kati mukube olukuba, nkiraba bulungi, mulwanyisa olulwanyisa nga nagwo bwe gatulwanyisa olulwanyisa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Ntandika ddoozi esooka, suratul Fatiha 7 marrat. Osomanga suratul Fatiha emirundi 7, ne al-Fatiha eyo nga kunna kuliko isti'adha, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, emirundi 7. Netuzaako ayatu fakus sihir, aya ezijjawo eddogo. Kuba jjini lino kaliino asiriyi daim,
likolagana nnyo n'ejjinni liri erimanyiddwa nga khadimu sihiru eritambuza eddogo, kuba lino lye liriyambako okulibuulira obumogo bwo n'okubanga likola enkwe okuba liri nga likuyingizaamu eddogo. Kyova nga zino aya zijjibwayo eza fakku sihiru. Waliwo eziri mu Al-A'raf okutandikirako wa auhaina ila Musa an alqi aswaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fawaqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Aya ezo ozisoma emirundi 7. Bw'omala emirundi 7 nosoma aya enega nti wa ulqiya as-saharatu sajidin wa ulqiya as-saharatu sajidin emirundi 30. Ezo min ayati fakki sihiri. Neziri mu Yunusu qala Musa ma ji'tum bihi as-sihir inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Ezo nozisoma emirundi 7. Bw'omala kitundu kino inna Allaha sayubtiluhu n'okiddamu emirundi 7. Then suratu Twaha aya yankaga 9 ega nti innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata. Kati bw'omala okumalayo combination yeyo ate n'ogiddamu omulundi ogwokubiri n'ogiddamu n'omulundi ogwokusatu. Bw'omala nozzaako ekitundu mu aya eri mu Yasini kiga salamun qawlan min rabbir rahim emirundi 11. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim emirundi 11. Naam. Nozzaako khawatimu suratu Yasin. Khawatimu surati Yasin ng'otandika n'ekitundu ekiga nti awalamu yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim ila akhir sura. Nomala yesura akuva kwa walamu yara al-insan okumala yesura eyo nozisoma emirundi 11. Suratul Ikhlas wali ma'awdhatayn 3 marrat. Soma kul huwallahu emirundi 3, kul a'udhu bi rabbil falaq emirundi 3 ne kul a'udhu bi rabbin nas emirundi 3. Qira'atu ozisoma nozisomera mazzi wa shariba oganywa wa gasilan n'amazzi ago okugeeyira bi idhnillahi tabaraka wa taala. Ogenda okulaba ng'ekiyitibwa aliwaswasatu kigenze kikendeera nga tonnaba kulwanyisa majini gali ga intruders. Sooka olwanyise lino erikuli ku lusegere lyowangadde nalyo ebbanga lyonna bukyokola ki bukyobaawo bi idhnillahi tabaraka wa taala. Musaba Allah tabaraka wa taala akkirize okwejjukanya kuno kutojjukanya buli ateekamu kasente ku data abeere nga amwamu ekisinga okuba ekirungi atambalizeemu. Dozi zino zetubawa ze dozi zenyini zetuyingira nazo amajini era nsuubira abazikozesezzaako musobola okuwa testimony bi idhnillah kyetukozesa kyetubawa, kuba singa abantu sooka tebabituwa byennyini naffe twandibadde situbikola ki situbigwanyulwamu. Ensonga endala
abaana mu batwale basome eddiini basome n'ebyensi, basome eddiini basome n'ebyensi, kuba eri amabega abantu bagayaliridde nnyo okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa taala, ate bigenza okwekyusa bwe biti ng'ate kye balina okukozesa okwetakuluzaako ebyokoola. N'olwekyo temukotogera baana bammwe, amashayatu ne galabika geeyongera ku advansinga kuba abagasika bangi biiznillahi tabaraka wa taala. Nammwe abakulu, it is not too late. Funa kusomesa yasalina le Qur'ani, funa webasomera Qur'ani, funa omuzikiti webasomeseza yasalina. Toswala ne bwoba oli mu myaka gyange gino n'ojja n'ogaa nti nzize kusoma, kutandika kusoma yasalina, ate abantu bakuwa bw'ekitiibwa. Naye kati gino emyaka gyange ne ngenda mu nursery school. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kati bino byo bisigala nga biri byaki byakitiibwa, kuba oba ogenda kusoma kitabo kyani kya Allah tabaraka wa taala. Ezo bye tubawa, ezo dozi ze tubawa, dozi minali Qur'ani al-Karim, ate nga ze zino zotandikirako. Kujja ko lina jini olw'okubeera nti jini zibu nnyo, kyovola nga dozi zaalyo zo ziba nkambwe biiznillah, nga bwe tunaatutuuse kweno gye bayita fagia 20 ey'amaanyi. Ojja kulaba nti si ya muzannyo biiznillah tabaraka wa taala, ate erina ne side effect ku mubiri. Mujja kuba bwe tunaba tugibawadde, nja kuba mbabuulira ebintu bye mulina okukozesa mu kulya, kuba nzingirabyeko ng'abantu oli abadde ne lubaale mungi n'agikozesa nekola side effect n'asibira ku kitanda biiznillah tabaraka, kuba bimanya byosiguukulula biba byasimba ddemi ki emirandira mu bajjajjaabo. Ebintu tuleme bireeta mu kusaaga. Eno edduniya si yakola ki, si yakusaaga. Kyovola nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kuni fi dunya ka annaka garib au abiru sabili, beera ku duniya ng'olinga omugenyi oba ng'olinga abiru sabili, oyo akutule ki, akutule ekkubo biiznillahi tabaraka wa taala. Wasalaamu ala al-mursalin. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.